Agamaso, agamaso. Akayimba kakaliko kamanyi sebo. Kamanyi bulungi. Ninga nga kumanyisiye gwe Jamiru Sentongo gwe mpulira. Era yenze nyini. Oli mwana wa Medi Sentongo. Medi Sentongo ne Jamiru Sentongo. Muri ba mukwano. Tuli ba mukwano ng'abasiraamu fena tuli basajja basiraamu. Okay. Ngoli smart. Butufu. Bale kutukiriza dress code abantu babagambye black and white. Munnange. Bwe bagamba ate black and white ate nogira mu bimyufu. Omukolo oba oguse mbutu. Bako bubaka bw'omugamba sebo kiki kyaba yeesigamako makage okusobola ogabezaawo. Obubaka bwenyiza obagamba bambi obwesigaŋŋana kye kisinga obukulu okwagala ennyo mukazi we n'omukyalo okwagala ennyo omwami mpozi n'okutya Katonda singa banaakulembeza Katonda mu bintu bino ekintu kyonna kijja kutambula bulungi naye nga tuli basanyufu nnyo olwa Ephraim okufuna omukyala era ffenna tuli mabega waabwe. Oli mufumbo? Ndi mufumbo, nyina omukyala, nyina abaana, mukyala wange Kalumba Mariam. Wagala nnyo era nkutumidde nnyo. Naffe tomanya. Tuli mukubo tujja naffe inshallah. Tujja bayita mami mukwa. Kale sebo. Laba matu. Muzikirize omwami n'omukyala babeeko kye batugamba. Monica. Muzadde waffe Vice President of Uganda tusaba ekitiibwa sebera tusinga ennyo okujja. Abagenyi baffe mwenna muzina tetubale tusinga okwagala tweyanza nnyo tweyanzeege. We've got different people. I have my parents who came all the way from Rwanda. I have my parents who stay around here in Uganda. A special thank you to all those who came from Rwanda. It is really very near, but you made Kampala so near by coming in time and having attended the church and the reception. I really thank you so much. I love you and I always love you. Neyanziza, neyanzege, bana yebanga abazadde ba Ephraim bonna bali mu Uganda, mwe muli bazadde baffe abakwagalana, mwe muli bazadde baffe ab'ekkomansimbi. Neyanziza nnyo neyanzeege okunjagala okunonda nembeera nga nze lumwasingira Ephraim yabeebuuzaako Uncle Felix yagambye yamugamba bugambi nti oyo ye mutuufu. Neyanziza nnyo Uncle Felix neyanzeege neyanziza nnyo sebo neyanzeege. Ephraim anjagadde nnyo, Mr. Ephraim neyanziza neyanzeege. Ekyamazima nti singa buli Mr. Ephraim lwansanyusa nsobola okufuna emmunyeenyo okuva waggulu nendikwata mu ngalo singa ndowooza eggulu lyonna lyonna lindi mu ngalo. Yes. Oweekitiibwa Vice President of the Republic of Uganda, our ministers,
members of parliament. But I wish I was the first person to give my speech. I think my speech has already been 70% aired out. Just for that, I can thank all the friends and family that are here. Our children, Malcolm, Melissa, Martin, and Michelle. You're very wonderful people. And people, mwemere, twicare hano, turye, tumwe, tubyine, kugera n'ejo. Banange mwebanyo, mwebalire ddala. Celebrating love today. Oh yeah. Sima yeyotiyo bategulwana. Nemukwano gwango nyanjulira. Kale mwenyiga nze mulisonyiwa. Sing for Chamberlain. I want to sing together with everybody in Uganda. If you know this song, help me sing. The bride and the groom. Yeah, yeah. Are you ready? Are you ready? Let's go. Sing. Salario. Nameless. Salario. Atesibu program y'abayimbi naye Ephraim nga mukwano gwo nsanyuse nnyo leero nze ne mukyala wange tubaniriza mu nsi y'abafumbo tubagaliza essanyu mbere nga Bobby ne Babi nga mwagalana buli lunaku nga mbeera mwenna nga mukumagana Mukama abawe nnyo mukisa mwagale nnyo 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 kale gye tubakwatika omugalo nga tubimba
Abagole baffe konanas sirikosini basekumbaku tetuli kuningina Motabasi Chemanas 5 Wengo Wanda Vide kule na Abagole ku TV sirikosini Patrick Mjuka konanas Oh, come on, we're going to get a sense of Kulawa. Kona, Ephraim, Kona. Mlungi alaba Bukedde TV nze omukolo guno gulabika ate nze ngumaliriza era nga nyongera okwebaza okubeera ng'owadiyo akadde kano n'ogamba nti nokolabe emikolo n'embaga mwe tulagidde omukolo ogumu gwokka ogw'omwami n'omukyala Ephraim Ntaganda. Njagala okutegeeza nti reception bagikwatidde wano omunyonyo gweno eyakatoyengako nga tebategedde kyabadde ku reception. Abaana balaze kye bayita money, kye bayita sente, kye bayita pesa, okitegeera naye nga munange okubeera nga batuuse ku bintu bwe biti tabakikoze mu lunaku lumu. Mutunulira baabimani bwe twadde twogera nabo batugambye nti no bamaze bonna emyaka 12. Mu butuufu n'embaga nze ekyansingidde oba esinze ya Flex Kabuye simanyi naye nga bwe twatusaana ku reception basoseka cocktail ng'abantu baliya buli kye basanze nga kiri awo ku bumeeza babaddewo ne live band ate bo bwe batuuse bo nga bo omugole nalyoka n'akyusa emirundi egyo ena omwami n'akyusa egyo esatu bannange betegekera omukolo bannange omukyala ayambadde gawuni wagirabye kyenyingirese zozirabye kigambibwa nti embaga eno emazeewo kyenkana biliyoni ezo buli muntu wakitiibwa gwe wali owuliddeko mu Uganda abaddewo ne President Museveni ne Kagame kale babaddewo naye babaddewo bali ffe betumanyi bakazanyirizi naye ng'era bobeera ng'omukolo gusitudde Vice President ne gusitula ne Seya Sebagala ne gusitula abayimbi Juliana okitegeera ne baleeta ne ba radio ne Wizo ne Nameless n'abalala besoogedde mu butuufu anti obawulira omukolo ddala mutuufu mulungi nnyo nja kutegeeza nti decoration bagikoze bulungi wano bataddewo omuliro binjocha munyambe binjocha tebyokya naye nga mutuufu kintu kirungi nnyo decoration ebadde very nice buli kimu bakikoze bulungi bambi Ephraim ne mukyala wo Monica Ntaganda tubagaliza birungi byereere era tusaba nga bwe munyumiza naffe ne mututegeeza nti nno Mukama ye mubezi wammwe mwongere okubeera nga mutwala maaso asobole okubakuuma nga muli mwenna engeri gye mukoze embaga ennungi n'amaka gammwe nago gabeerewo. Nsaba Mukama Katonda abakuume bulungi nnyo n'abantu bamwe abazze ku mukolo abagagga ab'enjawulo wamu naffe abakulaze